omulabi atulaba ku Blaze Media embeera nga bw'ogiraba tuli wano mu kibuga wakati wano eno nga ku Namayiba Park. Ekizimbe okuli Sunrise Hotel kikutte omuliro era nga abantu abawerera ddala 3 bafudde so nga ate abasukka mu 8 be bawonyeewo be bakawonyezebwawo oba bakanunulwa nga tebafudde. Embeera bwetyo bweri ekifo perimeters ziri ensakod n'ebikotongole ebikuumaddembe okwewala abantu okujjuzaawo ennyo okutaataaganya emirimu gy'okubeera nga banunula abantu abayinza oba nga bakyali mu balamu. Omuliro guzikiziddwa ba fire brigade naye nga bakyagezaako okunoonya munda balabo bawakyaliyo abantu either abafudde oba abakyalimu akalamu. Embeera bwetyo bweri tugenda beera ate tukuterawo updates ezindala mu maaso awo okunnyonnyola n'okulaga ki ekiriwo n'embeera ki n'abantu bameka banaaba banunuddwayo munda awo. Ekizimbe kino kiriko wooteri era ng'abantu abo babadde bakedde ku mirimu gyabwe kubeera nga bakola. Saawa weziwedde nga 3 omuliro we gwatandikidde naye nawe buli kati bukyazi. Nga mulabye n'ebizibu? Mulabye n'ebizibu. Mbadde nsaba mbuuliremu omuliro gukutte gutya? Omuliro gutandise nga ssaawa 3:30 ku makya. Nze mbadde nva we wakiseka nga nyambuka side ze Natete. Kati ogenda otuuka wano n'osanga omuliro nga mungi. Solo muka nga mungi gufubutuka wansi mu go down. Kati kwegamba munange sooka emirire tulabe ki ekigenda maaso. Tugenza otuuka nga muka mungi gwambuka waggulu w'ekizimbe. Kakati waggulu w'ekizimbe wabaddeyo omukyala n'omwami then n'omuyindi. Naye ng'omukyala ayagala abuuka kuva ku kizimbe kalina ya ndooza ya 6 kukuta. Kakati ne tumugamba takigeza tatabuuka ayinza okufuna obuzibu. Bwe kudduukira eribadde liddako awo wabaddewo emufalasi ne tumupangira wansi ne tumugamba abuuke. Era mukyala by the way mukyala musiira nnyo tattidde abuuse kuva kalina ey'okutaano waggulu mpaka wansi. N'abuuka n'agwa ku mufalisi so tayisi ndoze ekigere kye kyekonye ku ttaka kye kinuusi. Ati bbaawe naye nayagala okugoberera ye afunye obuzibu amaanyi kuba mukujja aze nga atya omutwe n'akukona ku bino ebisenge bibadde mu mabbali n'akukona ku bisenge mpaka wansi naye addukiddwa mu ddwaliro embeera nga ndoza simungi. Kati kwegamba munnange tukole ki ne tudduka ku poliisi. Okutuuka ku poliisi babadde ku duty nga waliwo abapoliisi ndoza babadde 2 ne bagamba tujja ne tukomawo mangu kuba abantu babadde already bali mu kizimbe nga ate omuliro mungi gulaga nti mungi gutandika butandisi. Kati kwegamba munnange tuveeko bwe tutaasa ki abantu ne tudduka okumira wano ne tufuna emiguwa. Ekiyataasiza nti wabaddewo bw'okeberamu ebyo ebifaananyi badde mu kasaati ka yero wabaddewo pipe y'amazzi gye nkozesezza okulinya okwambuka waggulu nengezaako okuteekayo ekyo ekigundi kye tufunye kibadde ekipayipu ky'amazzi tukijjawo ku poliisi wabweru ne tubagamba babakirire ku ekyo ekipayipu bapampinge. Kati abo 2 ne tubataasa bwe tutyo. Kati ne twambuka sayidi zeri ekyengulu bannange benyambyeko ne bambuka waggulu ne basanga nti omusajja abadde agudde wansi omuliro gumusazeeko oyo mulema nga tasobola ttambula ne gumwokya face gutandikidde ku face kuba alabika badde ayagala afulume n'agwawo mu gundi okumwokya eno yena yafudde ye tawonye. Abo abookeddwa omuliro basula muno oba babadde bakedde kujja kola? Ebadde hoteri babadde basuze mu hoteri ebadde hoteri. Bameka abagiddwayo abafudde? Ndabya waliwo bebasizza. Afudde abadde omu naye abakoseddwa babadde nga 8. Nga bali mu ddwaliro kati? Bali mu ddwaliro? Babatutte mu madwaliro. Ate omukyala gwendabyawo gwe bebasizza wansi? Omukyala oyo agezezaako okubuuka n'ayita mu bbaati. Agezezaako okubuuka tumuteereddeko omufaliso naye lwakuba nti bw'oba ova waggulu yeekutte ku bisenge kati n'ava mu direction n'ayita mu bbaati. Naye nga mulamu? Ekizimbe ddala mulamu naye ndowooza nnyusa mu magulu. Okay, toyanze.